wali okubyemu akafaananyi ludda wa wooli wa woosuubira okgenda kiki ekikwetaagisa okgenda nakyo na ludda wa woolibeera mu myaka gyo 5-10 mu maaso. Weesanze bwesanzi nga wooli kati waguddewo bugwi nga tolinaawo kumanyako. Omanyi ensonga lwaki oliwo? Omanyi ensonga ludda wa woolibeera mu myaka 5 mu maaso? Byebyo ebibeera mu mutwe, ebibeera by'olina okufumiitirizaako mu bulamu bwo okubeera nga osobola okubijja mu mutwe ng'ebirowoozo n'obisikeekinga n'obiteeka ku lupapula, oluvannyuma okubijja ku lupapula n'obissa ku ground. Omuzungu kyayita mu footy plan. Mwasize mutya? Mwasibe mutya? Abatuuze ba Kim Immigrations, Kim Hakims and Decor ne Kim Team Deep Mind. Kim Hakims leero nzize nga tusimbudde nga omuntu omukulu gwe tugenda okulowoozaako ye plan yegenda okubeera main topic eya video eno. Nga mutuufu tugenda kuteeka ekigambo plan mu lifestyle yaffe tusobole okumanya obulamu buno bwe tumuvinga really weesanga bwesanzi ng'oli mu bulamu oba oyina ensonga lwaki obulimu. Oyina ensonga lwaki okula oba weesanga bwesanzi ng'emyaka gikuweddeko nga gikutwala saketi nga tosobodde nakuteeka bintu ebyo by'olina okuteeka ku ground. Kim Hakims ntumbudde. Gwe wena tannaba kusubscribinga akapeesa ka shiri kanyige subscribinga kaawo nyiga akadaaka aka black akasobola okunotifyinga Kim Hakim video tutorials zakutera okukuteerayo buli lunaku osobola okubeera nga okola ki nga ozinyumirwa, osobola okubeera nga oziraba jangu ozirabe zinyumirwe viewinga commentingako wezibeera zikunyumidde nga zirina kye zikyusiza mu bulamu bwo zisharingireko oyo yenna atasobodde ziraba. Video ezo zibeerawo awo era weeziri ziribeerawo emyaka n'emyaka. Gwe wenna oba owulira nti olina lifestyle olina video yakukolera gisharingireko munno, mukubirize okujja okubeera nga yeerabira ebintu bino kubanga twajja kusomesa. We are here to stay. We are here to change all those kind of mistakes abantu ze tukola tubeera nga tetusobodde kuzimanya kyokka nga ate oba oli awo zitwaffectinga. Kim Hakims ntumbudde. So leero tugenda kutunya ku kigambo plan. Ekigambo plan kye kiki mu Luganda? Osobola okunnyonnyola ekigambo plan nga tokozeseza kigambo ekyo kyennyini n'osalawo okumbulira kiki ekitegeeza? Oba twasalawo kugandawaza kigambo ekyo. So leero mu bufunzefunze nsize tukinnyonnyolemu tumanye bwe tuteekeddwa okubeera weetuli because twapulaninga okubaawo oba twesanga bwesanzi nga tuguddewo. Olwaleero mwana wattu ampuliriza oyinza okuba oli ku kyeyo. Wateekateeka okubeera ku kyeyo ekyo. Omanye emyaka emeka gy'olina okikolerako. Omanye ensonga lwaki wooli awo ku kyeyo oba weesanga bwesanzi ng'oli awo. Omanyi lwaki okola. Omanyi ssente ezo z'okola ogenda zikozesa ki oba weesanga bwesanzi nga bakubira e Kampala akasimu n'oziweereza. So ye plan ey'olwaleero gye tugenda okutunuulirako mu video yaffe eno. Oluvannyuma omanyi lwaki okola. Gwe wenna ali e Kampala omanyi lwaki oli Kampala eyo. Omanyi lwaki okola yonna gy'okolera. So ye plan gye tugenda okwogerako. So tuula tuwaye tusobole okubeera nga tutambuza programs zino nga wezitambula buli lunaku. Tugenda kulaba ekigambo mu lufuutifuuti, ekigambo kiyitibwa plan okuva mu ntegeera yaffe buli omu gy'amanyi nti kyekigambo detailed proposal gy'obeera nayo ng'ekirowoozo ng'ekyakuli mu bwongo n'osalawo obeere ng'ogisikeekinga wansi osobole okubeera nga okola entono zonna ez'okutambula such that okubeera nga obissa ku ground oteekawo ebikolwa oteekawo achievable goals okubeera nti nno otambuza ekyo kikuli mu bwongo okubeera nga okitaddewo kibeere nga kisobola okugaidinga ludda wa wooli eddakiika eyo ludda wa woonootambulira oba ludda wa gy'onaabeera mu biseera eby'omu maaso na ludda wa gy'osuubira okuba era ddala okakasizza otya nti gy'oli. So plan eyo erina ebintu byetambulirako ebigifuula okubeera nti it's a nice plan. Nja kukugerezaayo wano tutambulira wamu
era waliwo teams wano zentera okukoonako nga team deep mind. Abantu balina plan yaabwe nnungi nnyo gye tugenda okunokolayo leero tugitambulireko nga case study. Osobola okumanya business ki gy'oliko ng'omwana akuba ekyeyo, osobola okukakasa nti kati mu butuufu leero ndi mukubi wa kyeyo, ndi mu kiyumba oba ndi nyina omulimu gwe ndiko gwe nkola. So osobola okumanya omulimu gwe engeri gye gutambulamu n'ogukkiriza nti ge gamateeka agafuga omulimu. So kakati notuula wano tuwaye. Osobola okumanya omulimu ogwo gukutwalawa n'otuuna mu contracts z'abasajja abo n'omanya visions zaabwe nti olina kubeerawo myaka 2 oba oliawo n'olinowinga. Ebyo osobola obiteeka mu pulaani yo, osobola okubeera ng'otambula. So pulaani eno tugiraba nti nno ojja kutunuulira ku maanyi go gwe gali luddawa, obunafu bwe buli luddawa, mukisa ki gw'oyinza okufuna mu oyo pulaani oba mu eyo embeera gwe ng'ali ku kyeyo, nangeri ki bisoomooza ki ebiyinza okukukyalenjinga okubeera nti bikujja ki ku pulaani eyo. Wali obaddekaawo n'obirowoozaako n'omanya nti obeera oli ku kyeyo onookola otya okubeera nti okivaako mirembe ng'ebikusoomooza byonna obisudde mu muguluka. Osobola okubeeraawo n'ospecifyinga nti kino ekyeyo nja kikubira emyaka 2, njeera nja kujjamu ssente bwe ziti, nja zikozesa kino. Ebyo byonna bikuli mu bwongo. Wali obaddekaawo n'ogamba nti wembeera nga ndi mu service ndi ku kyeyo. Kati for instance nti nze nkola services za security, ngenda kuyigamu ki value eri mu security eriki, kiki security kyegenda okunyamba, kiki kyengenda okunjira. Wembeera wano dada security eno wembanjiyize nsobola ogitwala e Uganda n'egipracticinga, nsobola okujja wano knowledge gyenjiza wano n'aba expert n'engitwala n'engiteeka e Uganda. Ye bantu ki benyinza okukolagana nabo? Ngeri ki management gyenjize wano nsobola ogitwala ngikopinga e Uganda ekole. Ebyo nanno osobola obiyiga oba gw'oli mu kifo just oyisa buyisa bivulu nga gwaliwo tosobola kukopa magezi gali awo, osobola kubeera ng'ogatwala. Osobola okwekompitingako n'omanya nti omulimu gw'okola dada osobola ogukola obulungi oba waliwo abagukusinga ogukola, era bwe babeera nga bwe bali abagukusinga ogukola osobola okubeebuuzaako n'obatunuulira n'olaba engeri gye bakolamu. So osobola okusettinga goals zo n'omanya nti mbutuufu njagala mmaliriza omulimu guno n'ekintu kino nga nguggyemu ssente bwe ziti era nga ssente zino ngenda zikozesa kino. Otaddewo strategies ngeri ki gy'ogenda okukola ssente ezo. Oba oliawo bubeezi oyinza okukakkanako n'omanya nti nno mu kufuna ssente ezo ze njagala ku kyeyo nina kukakkana nembeera stress free, nembeera nga sina kinkaka kudda waka, nembeera nga oba ebintu byonna ebinkolinga okuva ku mulimu mbisalako nsobola okubeera nga nkuŋŋaanya ssente ezo. Strategies ezo ozigoberera. Otadde budget y'okubeera nti oteekawo obudde, oteekawo amaanyi, oteekawo buli kimu n'oyiwawo omubiri mu bulamu bw'ekyo ky'okola. Kakati then ebyo byonna oba obikoze, here we go. Tandika okubeera nga otambuza omulimu ogwo, tandika okubeera nga otambuza kiki ekyo ky'olina okukola osobola okubeera nga okifunamu ekyo ky'oteekeddwa okufuna. Kim Hakims ntumbudde, nakugambye gwe atanaba kusubscribinga okusubscribingira ddala tuve wano. So mu mbeera eyo y'okubeera nti omaze okupulaninga kiki ky'olina okukola, kakati gw'olwo gwe engine atambuza kiki ekyo ky'opulaninze kikuli mu mutwe, omaze okukiwandiika ku lupapula, kati then oyagala okiteeke ku ground wekibeera kyeyo. Nkugambye olwo kati olwo girinnye ennyonyi, alhamdulillah Katonda akuleese. So tandika okumanya contracts z'abasajja nga zitambula, faayo oyiga omulimu gw'oliko nga bwe gutambula osobole okugumanya, osobole okubeera nga ole gutambulirako okusobola okufuna kiri ky'oyagala. Tandika okubeera nga abantu b'onaasisinkana ku kkubo ba bosses bo, abantu ab'enjawulo bonna obassa mu consideration batya wonootambula nabo okubeera nga basobola okukumazisaako ekyo kyowa pulaninga okuba. Tandika okweyisaamu obulungi okubeera nga oli wakolagana bulungi n'abantu abo nga toyagala obanyiize oba nga nabo toyagala bakunyiize, kubanga bo bennyini okubeerawo kwabwe gwe mulimo gwo, kubanga oli wakukolagana n'abantu. Kati for instance nze nga mu security gye ndimu nti ndi ku service, ndi ku gundi ku open display nti abo bonna babeera bazze, nsobola okubeera nga nkwasaganya nabo okubeera nga ntambula. Ebyo bikuli mu mutwe oba golowooza nti onoobeera ku kimu kijja kwekola. Golowooza onoobeera ku kirowooza ku kimu kijja kwekola oba ebyo byonna birina kuba nga biri programmed. Olowooza birina kuba programmed oba olowooza buli kimu kijja kwekola. So w'ovaawo njagala weetegereze ludda wa
gy'olina okutambula, emyezi gy'olina okutambula emeka ku kintu ekyo ky'okola. Olina kutambula bbanga ki, olina dditambula otya, era oba omaze odditambula kiki ekiraga nti ddala otambula, oba oyinza okugamba nti gwe stress zakkubireyo tomanyi na kiki kyoliko. Ebbanga eriba ligenderera osobola okwekyekingako n'olaba nti ddala otambulira ku pulaani oba wava ku pulaani wawaba. Osobola okwekyekingako n'ozza emabega n'odda emabega n'omanya nti kyekino bwe kyali bwe nakiwandiika era bwe nnyina okkitambuza, oba gwe tewafaayo okuddamu kutunula ku biki bye wawandiika, gwe weesanga otambula butambuzi. Kigambo pulaani kigambo kigazi kinene, era gwe wena n'abeera nga totegedde bintu bino, tuyina gye tudisikasinga ebintu eno ku WhatsApp group yaffe. Osobola okujja n'otwegattako ne tusobola okubeera nga vidiyo ze tukola wano zonna oba tozitegedde, ojja ne tubeera nga tuzigaayagaaya okubeera nti tusobola okubeera nga tuzimalayo. Mission kyekimu ku bintu ebitambuza pulaani yo, nti oteeka okubaamu n'ebiruubirirwa, nti era oteeka okubeera ng'obimaliriza. Kati for instance ebiruubirirwa kubeera nti buli mwezi okukuba ntende n'obeera ng'osobola okugudduka. Ddala omwezi ogwo omanyi emirimu egikolebwamu, omanyi from Monday to Sunday kiki ky'olina okukola, okikoze emirundi emeka era okikoze otya. Bakasitoma bo mu eyo mission bye baliwo, abantu b'omeetings, abantu b'osisinkanye, era obatreatinze otya, obatreatinga obubi ddala banaakumalizaako omwezi nga muli bulungi. Sooka omanye obuzito bwo, era omanye n'obuzito bwa kampani gy'okolamu, biki byesinga okwetaaga, biki byesinga okwagala ennyo byevaluwinga, kalica ki gyetambuliramu. Osobola okutambulamu eyo kalica, engeri gyekutreatingamu, naawe okkiriza otambula omwo, oba gwe ojja kubeera w'amawaggali, okusobola okubeera nti oliraninga against amateeka gaabwe. Ddala onooliraninga against amateeka gaabwe onootambula mu pulaani yakuleeta okukola, oba ojja kubeera wabweru waakyo. Kozesa omutwe, lowooza, thinkinga, osobola okubeera nga otambula bulungi ne pulaani yo nga bwe wagikola, nti ozze ku kyeyo ogenda kukikuba emyaka 2 okifulumeko bulungi odde ewaka, oba ogenda ku renewinga osobola okubeera ng'okola. Ofuddeyo nnyo okubeera ng'oyiga skills ez'enjawulo nga technical skills, okubeera nti gwoza applyingako ebyo wali byotamanyi oyige, osobola okubeera ng'otambula n'omulembe. Oba gwe weefuuliddeyo gwa naggamba toyagala kumanya, weesangawo bwesanze oli awo tomanyi lwaki ogenda. Osobola okukoppako ku by'otamanyi n'osobola obbisa mu mbeera yo eya bulijjo. Osobola okuteekawo working plan yo n'ogamba nti nze buli wiiki nkola bwenti, okuva ku Monday paka ku Sunday nkola kino, buli lunaku nkola kino. Osobola okupuleyinga nga gwe kiki ky'oli, oba weesanga bwesanzaawo. Obuvunaanyizibwa bwo obumanyi ku mulimu ogwo, oba tobumanyi nga weesanga bwesanzaawo ng'okola. Ye okusobola okubeera nti kampani eyo nakyo ogigattako, osobola okubeera nga wooli. Plan kintu kinene nnyo okubeera nti kikuyamba okubeera nti ogenda kitambuliramu, osobola okubeera nti ofuna amagoba okuva gye kiri oba okuva mu ekyo kyewasalawo okukola, such that nga amagoba ago ojja kusobola okumanya kiki ky'ogenda okugakolamu, osobola okubeera nga ogira. Ebintu ebisingawo ku plan tujja kulaba bingi nnyo nti kiki ky'ofunamu okubeera ng'otambulidde mu pulaani ennungi, kiki ky'ofunamu lyettutumu, likutunda litya okubeera nti weeyongerayo okubeera nti oliraba. So tujja bimanya mu vidiyo zezinaba ziddako, sinakindi okubeera nti tujja kubeera nga tudizidisikasinga eri mu gurupu yaffe okubeera nga tusobola okubeera nga tuzimanyi ntende. Sigadde nze Kim Hakims, sirukutonera era sirukuriiseewo, katusinkane mukadda ku lutimbe. Gwe ali awo yenna ng'oyagala okumanya ebintu bino, twegatteko mu Team Deep Mind WhatsApp group form gye tusomera ebintu eby'enjawulo. We wakati w'okubeera nga no ku YouTube twasalawo okubeera nti tujja kujja tulabe ku nsobi ze tukola, tulabe engeri ki ssente gye tuzikwatamu, tusome ku bintu ebikwatagana ku ssente nga financial literacy, twekubemu ttooki tumanye biki bye tulina okukola ebituufu byamu, newankubadde ng'oluusi tumala okuva ku pulaani oba tumala okuva ku biki bye twasetinga. Twasalawo tulabe skills ki ze tuyinza okukola tu overtake emirimu gyaffe okubeera nga tugitambulirako, ne tusalawo tukwate ku abo tubawe consultation, tubabuulire kiki kye bateekeddwa okukola nga bali wano, ne tusalawo tuyambe ne ku abo abali e Uganda abawulira nti baagala okujja okutwegattako. Tuli very open, organization yaffe etambula bulungi nnyo, eri well registered,
So gwe naagala okutwegattako kugamba gwaluddeyo wandize n'osaana neweegatta ku team deep mind okusobola okubeera nga tutambuza ensonga zino. So kansuubire nti byenjogera birina amakulu era birina omwoyo gw'omuntu gwe biyinza okulyowa, era nga nsaba information eno webeera nga erina kyekukolera gitransfaringe gisharinge. Nja kusiima nnyo nga tuzzeemu okulabagana olunaku oluddako oba oliawo. Tuddemu, mwebale kuba bantu bagumiikiriza, mwebale kubeera nga mundaba bulungi, mwebale kubeera nga mulaba programs zange. Big up, we meet you, we shall shine and rise.